balina agafumufumu galiko emitwenge nabwe egiti bafumiseko obuwanga bw'abantu mulala alina kinanka kuliko ebintu biringa mitwe gya misota bwe biti kuliko mitwe gy'abantu teri kwogera bubonero bubonero gye buli olaba ne wano ku nsi obubonero bungi nnyo bwatuuka wano eno ku nsi mu bwambala bungi nnyo obubonero bwe mbwogerako abantu abali mu design nkimanyi bulungi nti sitaani awambye nnyo wano ku dduniya lwa nsonga mwambala obubonero abalaba basibye ku njegere abalaba bali awo bansi babalirirawo bo babayitako bo bakola batya waliwo abala kati waliwo olutindo w'osalira okugenda eri omukulu eri mu ntebe ye gyali luli awo mulimu magima mu luzungu tukiyita magima olunyata waliwo time etuuka ne bakuba ekide ne basitama nabawo obudde ne butuuka ne bakumba ne bagenda kyekibirako abantu bano bayiwa muliro wagayi wali bayiwa muliro abo baba balemereddwa bagusi magombe wakulemerera wetufa in fact tufa tuwumula buwumuzi kati towumula bakutuma buli kaseera oba muweereza wo oli bakutuma buli kaseera genda buli luddakiika kati gwolemereddwa bakutuma ogenda oleete okomawo ngalonsa tokemye osangayo fayawe nodduka nefe nga njajja onsindika olina okukola ekyo etegezagana amasanamu gano agajja eno okuyiga abantu nebagakuba faya ne gadduka ku muntu negagenda eri gafa bufi of course sitaani agatta busitemina mugaso kati olwofiiridde ddala kanate eri mu ggulu be ebintu babiraba bulala nnyo ffe wansi tweraba tuyinza okuba tweraba nga tuli bantu eri mu ggulu balaba miti bakutuneba ne balagamba ye ogwo omuti nga tekuli bibala waayo ogwo omuti nga tekuvaako bibala kanate ffe tuli bantu jjukira ffe tulya emmere tukola biki twerabira balaba nga omuti gwe tekuli bibala tobuulira njiri oli emmere oli ebintu bya Katonda bw'ogenda n'obipama n'ogenda odda eno n'ogoli gweoyonoona bwonoonyi ng'ogwo omuti bagutemu. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRF kwe tuli amanya bampita Rimasa oba mitani kula Bongo weewaawo webale kutulaba n'olwaleero webale kututeekako webale kutumbula webale twagaza na neighbor Katonda waffe mulamu akyali mulamu era akyakuuma yatuwadde n'amaanyi era agatulese wano mwe muli essuubi era mwe muli ekigambo ky'obulamu olinda ky'okumusenga olwanye n'ensi okooyo bigezezzaako biganye mugezeekokko ojja kujja neebaza enkeero game nti MR wanzigira singa teyali ggwe tebyandikyuse nze obulamu bwange abukyusizza era n'abufuula obw'omuwendo mwebaza olw'ekyo era olw'omutima ogwo ogutagotoggera awo nno wenjigira naawe nenkubuusa nti abo bakulimba eryo essabu lyagala okuyingira omungi ogusooka wali ofudde emmere ligenda kutwala mu geyeena gezaawo Kristo waffe baganda baffe abatumye wano ya Bongo Charity Foundation. La Bongo Charity Foundation etegeeza ki tujja obwana bw'oku luguudo ku nguudo bambi tuli mu buteekerateekera Kamengo abaana b'oku nguudo bano bagenda kwegattibwako abaana b'abannamwandu bamulekwa n'ababonaabona ensi beyagala ofuula abaddu ba sitaani era beyagala okulaga nti si ba mugaso. Abaana bano tugenda kubazza bujjanate nga tusinzira eka Mmengo olwo tubatondemu abantu munda mu bo abagenda okukomawo mu kibuga
bakyuse abaana abalala ne generation. Tukoyo okulaba Sitaani nga yeegulumiza, tukoyo okulaba Sitaani nga yagala tulagira ddala nti guno omulembe yagufuga, tukoyo okulaba abantu abawa Sitaani ekitiibwa ngera bamanyi abantu banafuyiza Katonda mu mulembe guno, abantu balowooza buli kyamaanyi kikolwa Sitaani, Katonda waffe ne bamunafuyiza ddala. Kale enjiri eyo twajja kugimenyawo nga tuyita mu miti emito, twaga tuguluminga emiti emito gidde bujja nate. Essomero lino primary 1 paka ku P7 lyatuuse ku Olopetro tino diserekera ne batusaba miliyoni 8.40. Wadde nga oluvannyuma lw'okufuna okwolesebwa twasazeewo eno room gye twaleka emabega y'ebyemikono naye tugivuge naye tuke ku Olopetro eya fuuti 4 kubanga room eno nayo ya mugaso nnyo. Essomero lino liyimira ku art and craft. Ate twali tukonsiderinze nnyo okusooka essomero lino erisomya eby'abazungu ne twerabira ate bino eby'ebitone. Kati tugamba nti nedda neno room bloko y'ebyebitone naye tugisitule kati bwe tuleeta omuseresi ajja asereko omulundi gumu ng'atupatanya omulundi gumu kituyamba okukekkereza kasente. So tugamba nti nedda kasooke tulabe wano miliyoni 8.40 gye yatusaba kasooke katiya tugipozingemu tukwate nene tugisitule olwo naye agitubalire tubagaininge lumu tutandike ku lutalo lw'ossereka. So gwalina ekifaananyi tusiga omwagalwawo nga bwali, so tuwayo ekifaananyi kimu ekitusiigira, so tuwayo omwagalwawo. Gwalina ennyumba wetagamu paints, alina hoteero, tusuubire ku bifaananyi bino obiteeke mu hoteero yo. Gwe mulokole munnange ebifaananyi obigulawa kubamu akafaananyi ng'oguze paint ogitadde mu hoteero yo naye nga tokomye bukomi kugula paint naye ng'ekyusiriza ddala obulamu bw'omwana w'eggwanga. Kubamu akafaananyi. Tulina scholarship identity akadde kamu n'ekitundu omwana otava ku luguudo naye nga wandiyagadde tumukwatireko afuke member w'oku ntikko. Okuba member w'oku ntikko afunamu eky'omwana otumusomesa okuva mu primary 1 paka mu P7 nga basoma n'ebyemikono byonna otwakadde kamu n'ekitundu kujjako scholarship identity ne receipt ffe by'okumuweerera n'obitulekera. Omwana wo mutujjako alina emyaka 18 nga naawe kennyini otegedde Katonda waffe yaani kikole ebifo bisigaddewo bitini tobuzaabuzibwa tokotogera mwana wo. Kale omukulu sebo webale olwaliro obutakwata kairungi nga tuli mu interview ngachi otukidde kwandi waddosoka kunnyaniriza nga bulijjo n'ongamba waaye kiriza nnyo tusanyusa okulaba bokandira mutama buti ngane wachanjoga bannange obugumikiza nakyo kikulu abatulaba mwenna ku MR live. Obugumiikiriza kiba kirungi naye ate n'okubuulirirwa nakwo era oba olina okukuba bagamba abeera mugezi nga mubuulire kitegedde. Kakati njasooka okwetondera bonna abatulaba ku MR live, abato n'abakulu, abakyala n'abaami ku lw'ensonga eyo ey'akakoola n'ebinago biri ebimanyizo ebyentera okukozesa. Embeera eyo nga bwe nabanyonyola mu kusooka yali entutteyo naye bwe nawulirizamu okimanyi nti interview eri eyasembyeyo nafunye abantu abawulirako ddala nga boogeramuko nange. Waliwo omukyala mukulu ddala eyo faani wange yampise ewaka ewuwe nga afumbye n'ekijjulo nambuulirira yambulidde n'ebigambo bingi era kwensinzidde okugamba nti abannaye kansooke mbeetondere kubanga nze bwe mankikola nga nze mbagumite kubanga nze kiba kingumya naye ate mu maaso g'abalala kirakandowooza bo kiba kibalabikira bulala era nemba nga sigenda kuddamu kukozesa mayirungi mu kamera nanjaye mu kamera naye nsobola okukozesaamuuko eyo mu budde bwange nga bino bikoze eki nga biwedde kubanga saagala ate syndrome ate nze nfune ekizibu olw'okubanga munnaye kamera nze ate kati nzireeyo ntandika okwenakuwaza naye nga ngenda nkola ki kati jjo saakalumye nakkaluma kubanga nga bwe nkugambye nasibyewo oyo omukyala ne tunywa ne tukola ki nemba nga ndi fiiti kitegera kati olwaleero simanyi bwe naava wano babinaggwa biti eyo mu maaso eyo banyinza okukaluma nyinza obutakaluma kuba kati ngenda kati nkola ki nzira mu layini olwana okusookera ddala kansooke neyanjulira ddala na mu butongole ng'ovudde kulikiro ebiki njagala nsooke nkwemuuko ku layini yange gyenva kubanga abantu abamu bagenda ne batulaba oluusi nga tukola ebyo ebintu ne balowooza nti batuli bayaaye embeera yetufuula abaki abayaaye naye tuli bantu ba mu nnyumba. Nze amannya agange nze John Roy Sebaggala wa Lusimbi ndi mutabani w'omugenzi Kimuli John agalamidde e Kasozi mu Kyaggwe, ndi muzzukulu w'omugenzi Kamya John agalamidde e Kyaggwe Kasozi, ndi muzzukulu w'omugenzi Sempala muzzukulu wa Walabyeki abagalabidde e Kyaggwe mu Kasozi, nva mu nnyumba y'omugenzi Kamya John e Kyaggwe mu Kasozi, mu lujja lw'omugenzi Kamya John e Kyaggwe,
mu lunyiriri lwa Walabye eki mu ssiga lya Nagaya mu mutuba gw'Amagunda owakasolya waffe Walusimbi ebakka. Ndi musajja Muganda era omubala gwaffe guvuga, ndi musajja Muganda neddira Fumbe era omubala gwaffe guvuga nti galinnya ebakka basengejja kakoza tolikoza mu lw'Effumbe kasolo ki mu buufu obonna abasajja abo baali bagezi nnyo kubanga ebintu ebabiterawo tusobole okuzuula wa gye tukola ki tuva awo ensinziro okuga nti ndi musajja Muganda newe mbanga nina eddiini ey'Obukatuliki. Nzijukira bajjajja bali bembadde nkugamba mbadde ntambula olwo muno nabo bonna Magunda, Nagaya, Walabye eki, Sempala, Kamya okutuukira ddala ku Kimuli abo bajjajja mba nosooka mbawo ekitiibwa. Segedde tekitegeeza nti awo mba kati nkoze ensobi olw'okubanga Katonda agamba nti ate bajjajja mubaveeko musinze kino oba kiri nsose nenkulagala yini gye nkola ki gyenva kakati wojja nonyingiza ate mu ddiini nenfuna kati Yesu Kristo mukyemuyita okulokoka kikyandibadde ng'okulokoka kale naye ng'oledde tuli balokole ante kati ebiseera ebisinga bw'oyogera ku jjajja bantu balowooza ku baddungu bakayizi bakiwanuka ate nga nabo bajjajja baffe abo bakiwanuka kitegedde kakati mu buufu obwo amannya genkozesa mu ndongo oba mu industry kati Ricky Roy Head Boy S6K kakaaga gemanya genkozesa mu ndongo kakati saagala bantu babuzaabuzibwe Walusimbi oli gwe nkuwadde waali okitegedde ne Ricky Roy Head Boy naye waali ffenna tuweereza mpereza bajjajja nempereza ne Katonda kubanga bwe tubatizibwa kati omanyi leero njagala nnyo yita nnyo mu Luganda bagamba azaala ekibi akiwonga okuwonga mu Luganda kwe kukuwa erinnya ne bagamba nti eggwe gundi ova mu kika gundi mu Luzungu kwe kuba okubatiza baptizing baba bakuwonga eri Katonda. Kati bajjajjaffe basooka ne batuwonga mu layini z'ennono n'obuwangwa deni n'eddiini nejja netuwonga mu layini ya Katonda. Nzigule bo wanino ngende Magombe ngenda mu ggulu njolesebwa ndoota lwa nsonga ndi mu layini zombi mu bulambulukufu okyale Magombe n'ogenda yisha yate oloza sina kukyalayo wano wennyini tuli Magombe my brother. Abantu bonna abatambula nga batambuza enjiri nga bagamba omuntu lokoka oleme kufa ng'okyategeera kitegeeza wano wennyini tuli Magombe bw'owummula ng'oweddemu omukka tukuwummuza buwummuza ekiri kye tuyita ekinnya kati wano tuli mu ddiiro eri e Magombe. Abantu bolaba abatambula abasinga si bantu tuli mu ddiiro bw'omala okufa nga tukuteeka mu kisenge era bwe bakukubira essimu nga tuziika manyi tugamba waaye katumale ove Magombe si gye tuba tuli. So njagala tutegeragane bulungi kati nze Magombe Yesu Kristo we yazuukira yafuna amaanyi ku nsi Magombe ne mu ggulu era nze nga mpita mu ye ngende Magombe blood ne mala nkunyumiza ekiri e Magombe mu kisenge ate nga n'ekiri wane Magombe mu ddiiro nsasagge abantu tebakyalina kyakulya tuli Magombe kye tutamanyi. Eddiini bwejjira ka Yesu wajjira n'agamba nti zuukuka ng'okyategeera oyatule n'akamwako nti ndokose nvudde Magombe nga nkyategeera nga sinnafa okufiira ddala kuba already twafa. Kyekiri Magombe kiri mu kisenge nze mpitayo mu kisenge Magombe kuba already ne wano tuli Magombe eri obwakabaka bwa Sitaani obwa ddala. Waliwo ekituli Yesu bwe yawangula ng'ayita mu mwoyo omutuukirivu asobola okukusomesa n'okukutwala mpaka buli wonna bw'oyagala. Nze yantwala e Magombe kuba Yesu wamala ozuukira ku lunaku olwokusatu teyagenda bugenzi mu ggulu yakka waliwo kye bayita kubanga kati njagala nkunyonyole bulungi yazuukira ku lunaku olwokusatu yazuukira nakka e Magombe ku lunaku olwokusatu n'alinnya mu ggulu kati ate olwedde baali bamuziise kati ate n'azuukira ate nakkawa kitegeera kati wengattagatta bwe yazuukira yali azze wano e Magombe mu ddiiro kitegedde kuba yewangula eri e Magombe mu kisenge najja e Magombe wano naffe akole ki atutaase. Kati mu kaseera ako mwoyo nga ndi mu mwoyo omutuukirivu kuba Yesu Kristo wamala owangula yagenda mpaka mu ggulu
kitaawe n'amuwa omwoyo oyo gwe yamuwa naffe yatusuubiza okumutukola ki okumutusindikira era nze ne mulindirira nga bwe yagenda bwe yakomawo n'amutuwa kati mukozesa ngende magombe ngenda muggulu eggulu terina limu wali amagulu andigo ana asuke nkunyonyole kubiri emagombe yeri enjole ezitayina mubiri wali ekizikiza kingi dak wali entebe y'omukulu atuddeyo sitaani nene alina ekidumu waliwo ekidumu ekireeta ebyokunywa kuba eri tebalya banywa bunywi oza banywaki emagombe banywa bunywi oza banywaki kasaayi pipe kinene kiriko emidumu 9 kiba kikulukuta buli kaseera y'omukulu sitaani kwakola kikwanywera olusi kwawaako ne bano banna abaweereza abo balibedde okulira naye ku ntebe ye abasobola okunywako kuba tebalya kakati olengera enjole akawanga k'omuntu nga ojjukira oba wafa kimu ne kiggwamu naye bw'otuukayo emagombe oba oyakamuliro buli wamu wonna wonna guba muliro naye gwe nga bw'otunula bw'oti olaba omuntu ayimiridde akawanga ke naye nga muliro gwe gwaka gwe gubumbujja buli wamu wonna naye ng'olaba bulungi era atambula akola ki abalaba basibye ku njegere abalaba bali awo bansi babalirirawo bo babayitako bo bakola batya waliwo abala kati waliwo olutindo w'osalira okugenda eri omukulu eri mu ntebe ye gyali luli awo mulimu magima mu luzungu tukiyita magima olunyata lw'omuliro manyi obumbujja ne lufuawo lwerutini lutokota kuliko akatindo muba mulina oyitako mutuuke eri mugenda wa sitaani muli mukizikiza kyolaba kimu kyokka kawanga kooli akaaka tewali kirala kitegedde kaakati mu budde bw'ekiro bavaayo ne bajja waliwo ekituli bwe bayita ne bambalagana bakusanga otamidde bakusanga simanya biki emagombe waliyo ekituli waliwo ekituli mu nseno mwe tuli babere mu geyina ne bayita mu kituli ne bagenda mu beba bakolera oli omukulu sitaani kuba ye kati yabeera eri n'asindika ayinayo emyoka tugambe emyoyo ayinayo byawamba bangi kitegedde bakozesa kakati bayita mu kituli ne bajja ekiro babasanga mu mabaala abalala babasanga mu buseegu ne bakwambala abamu ne beefumita babaze nnoonya kyakulya nca kuba ziringa vampire kali akasaayi kali akakulukuta ozokaba tekavaawa kabe tena omusayi akukulukutere mu geyina kitegedde kakati bw'obanga tewakolera bulungi sitaani biki tuba togenda tolya tokola kyobeera olina buweereza era bannaye musabire bannaffe abaafa nga tebalokose nga tebatudde nti mukama ye mulokozi kubanga oledi wano tuli bafu omuntu okulaba katonda tolina kugenda mu kitangaala okulaba katonda olina okugenda mu kizikiza mu kizikiza era gyakolera deep mu kizikiza meditation ebiseera ebisinga olina okubeera ng'olina wekka eyo n'ozibiriza buli kimu n'okyesonyiwa n'ogamba njala kwogera ne katonda muganda wange kiyinza n'okutwalira nno n'emyaka naye bw'okikola mu bulambulukufu bwakyo atuuka nakyo kino ekitangala yakiteerawo ffe abalya mmere tulabe wabula ye akolera mu nzikiza kiddamu ekitangaala yakiteerawo omusana gumulisa ffe ye tegulina kye gumumulisaako gwoza gumumulisaako ki gumulisa ffe ne bino bye tulya na biki yaguteerawo ffe oluusi bitubuzaabuza ne twelabira nti ye gyali yabitonane naye yabikolera ffe kubanga wegutaaka ffe tuyinza ate okufiirawo naye gwoza yaafa kitafa mwoyo mwereere kitegedde kakati mu kizikiza gyali buli muntu amulinda eri mu kizikiza era bwe tuba tusaba ozibiriza abamu muzibirizaamu katini ate n'ekirala mu kizikiza wali ebizibu bingi nnyo kubanga gye tuva bwe baali batutonda wali mu Genesis bagamba katukole omuntu mu kifaananyi kyaffe mu kifaananyi ekyekizikiza ekyekitangaala n'omwoyo omuntu aliko ekizikiza kitusibye naye n'ekitangaala weekiri katonda akugamba otunula naye tolaba wake up wulira ekigambo kya katonda tunula olabe ofumiitirize meditation omanye nti mbutufu wali yatutonda kubanga kyekizikiza ate kyo kisanyukidde obwedda nkuli wano mu kwanjula ng'ogamba sitaani ajoze alaze abantu amaanyi ye ffenna twakolebwa mu kifaananyi kya byonna kubanga mu lubereberye omwoyo gwaliwo n'amazzi gaaliwo n'ekizikiza mu kutandika that is nature byaliwo katonda yabitereza nga bibi
byaliwo nga bibi nga buli kimu kikyankalanye Katonda natandika bitereza n'abifuula ebirungi n'abifuula naye byasigala nga bibi wabula n'abifuula ebirungi tebitulabako byetweyagaliramu na buli kimu yabifuula bufuuzi biki kakati omuntu okulokoka kitegeeza oba olina okukkiriza nti Katonda gyali kuba wano wetuli tewali walala magombejo tewali wala muntu yogenda kufunira mubiri tuli wano kati bw'omala ova wano n'omwoyo gwennyini gwo gusigalawo tugugenda bugenzi oba gwo ne gutugendamu omutuukirivu wabula omwoyo tugulekawo n'ofa n'owummula ne gusigalawo omulala n'agukozesa n'omulala ogenda kugenda owereza eri oba ogenda wereza eri mu ggulu kisinzira okoze otya wano kati eri waliyo eggulu lya mirundi ena eyo tuveeyo sanga kunyonyanya ku stand mbadde soko tunyonyole wano tuweewo time abantu bakitegeere then tujja time yaffe tuza n'okunyonyolera kakati no kankubuulire kakati sitaani yaba mu ntebe yonga naye yakoomulira entebe ye yina yali awo mu ntebe ye maaso gano gonna gaakamuliro bikimu kyakamuliro naye nga kawanga we enjole weeri olaba nti that is the structure of a person naye talina mubiri talina akyali awo kawanga kere oba talina kawanga alina akawanga nkugambye munene yali ate munene nnyo bana basigadde abalabanga kano kagundi kyokka ng'oli muntu kali naye nga ye munene ali eri anywa musaayi guno ayagala alage Katonda nti olaba ebyo byewakola ebirungi nze ndi mubi byonoona buli lunaku era yabyonoona byonna waliwo ngambye nti waliwo abalya naye n'abatalya naye waliwo abasiiba enjala eyo mugeye nabo musibira ddala njala tolina kyokombako tewalidde kyakunywa naye nkugambye ndowooza wansi nawairo bakidde kyekivuga ne bagamba kati baleeta akasaayizi babeerawo ne balooka bataawawo babeerawo okumpi abagaba katondo batafunye tekiddamu kubaawo mpozi mpaka ndowooza oluvannyuma era olw'ebbanga eddala naye ate ye omukulu ya buli nnaku aba akireiminga bagumuweereza era ebisolo bantu basala ebisolo wano Katonda byakola zezino saddaka zibakola mu masabo musaayi guno baguwa ate bakibuza gubagulagawa basala ebisolo battira ddala abantu nakusomerako oko mu Isaiah lulinga tuli eri waggulu eri nekugamba nti abantu waliwo bw'ojjukira enjiri gye basoma nti abantu tebakyafaayo oba asaze muntu oba asaze embwa oba asaze ekyo bw'oba ojjukira Katonda mwennyini n'anyiiga n'agamba sitaani mbutuufu kwe kusindika mutabani we jjukira sitaani ono wabeeredde omujoozi alina obujulizi wano ku nsi ne mu ggulu kubanga nga bwe nagambye olubereberye sitaani kyekizikiza yali alina obujulizi ku Katonda byakola byonna kyova olaba mu kusooka yali mu ggulu wabula yamala n'asobya eyo n'avaayo n'agwa ne bamutasuka kitegedde mu Bayibuli batulaga bulungi nti yava mu ggulu n'agwa kati abantu tugamba lwaki yagwa biki olwo kumbe olw'olugezigezi lwe yayagala n'eggulu naye akole kyayonooneyo kitegedde era yayonoonayo kwali kwonoona kwe kwamugjayo ne bamutusindikira eno tufaafaagane naye kitegedde naye ate era Katonda n'amaana alaba nga tetumusobola kwe kutusindikira tabaniwe kakati ye sitaani wadde eno wansi muggulu tebasaba musaayi muggulu tebakola ki ffe kasita Yesu Kristo ke kaliga kokka akayiwa omusaayi tekyali kuyiwa musaayi kitegedde mu kitangaala tekyali kuyiwa musaayi kati ekizikiza kyo kyekikireimanga ayagala buli lunaku amalewo ebyo byonna ono byeyatonda ebimuleetera okufe ebituleetera okumusinza nti eno ogamba bannaye Katonda yatonda ente eno nga ntevaamu amata ntevaamu ennyama ye naakugamba gisale ku lw'ekigendererwa ekyokutta abantu 6 bali tugisale ku lw'ekigendererwa purpose ebintu bino bwe tuba tubikola olw'ekigendererwa Katonda ayagala nnyo omuntu asaba ku lw'ekigendererwa ndi mu kusaba ompe studio nkole ebinti n'ebinti kigendererwa nsaba Mukama foundation yaffe ogiwa obuyambi olw'ekigendererwa kati ne sitaani naye aba n'ekigendererwa ekyokwonoona okubba bubbi ejjoogo n'asaanyawo n'azikiriza ente ennungi gye tunyweddemu amata gye tulyamu ennyama gye tukola ki ye agisaze ku lw'ensonga ate y'okuzikiriza barabagandi katuwe kubajjajja omusaayi banyweko bawa sitaani eri mu geyeena of course oba osalira sitaani ate kati Katonda waffe mulamu asala tuwa Yesu Kristo tetukyasala tekyali jjajja akusaba musaayi
kitegedde ayo omusayini basaddaka kakati guli ogw'omugenda gwe banywa kitegedde kati abanga oyiro eri kati olaba kati wano ku nsi wano kati wano mu ddiiro guba musaayi naye eri mu kisenge eri emagombe mu kizikiza ddala abanga oyiro akuwa amaanyi olaba bayiwayo bwe bati olaba ebintu nga bikulukutale mulyo ne gwaka katatoza omusaayi gwako omuliro kati simanyi babikyuka biteeri wansi n'afuukamu oyiro kubanga oli bwayiwayo bwati jukira obeera olaba talina mubiri obeera olaba eno kati bwabiyiwayo birongo bigenda naye bituuka eno ate bikuba byaka bwaseera muliro obeera oyongera muliro ku muliro ogutazikira olina Yesu akutwala amagomba akulambuza mu mwoyo mu mwoyo nga nkinyweddemu nga bwe wasooka kunywa kiti kiyaga kati awo oba ogamba abyalaba si bituufu bino byonna bituuka wali mu kisibo wali we nakugambira awo mu drive kubanga yatuuka yasooka nampita nga nkugamba ng'atemagana bwati olwo nno ng'ali mu awangula nga bwe nagamba nali siba drive nga bwe nkiteekako ntuuka olwedde bw'oba tolidde emmere nga ekiba kiddirira kwebaka tosobola kubeeraawo nga tolidde n'otuula olunaku lulamba oba olina okwebaka ate nga teri tulo tujja nga mu bulungi ng'enjala ekuluma kitegeeza kiba kiguumaaza obeeraawo nga teweebase totunula kisegedde ati wenkiyiwako awo nengendya ddala ebuziba gye mugwirako nno Yesu ng'atangalijja nga bwe nakunyonyola luli nga mpita waggulu ku lusozi jangu twambuke nga yambadde obugatto bwe kakati ate nze nga sisobola jjukira gambye ndi mu kiguumaaza ndi awo n'omukono tegusituka John situka tutambule naye yamala n'akomawo era nankima nga bwe nakunyonyola nti ennaku zine essatu ezasooka nga sibitegeera yamala n'akomawo nankima nankwata ku mukono kati awo tutandikire okula bwe tugenda mu bayibuli awo bansooka nkusomerewo naye nja kusomerawo edda bwe tugenda mu bayibuli awo Yesu wamala ozuukira teyagenda bugenzi mu ggulu yeeyoleka eri abayigirizwa be okumala ennaku 4 si lunaku lumu si 2 si 3 ezo ennaku yali abalaga byayiseemu yali abakakasa nti mpangudde okuwangula kwa Yesu si nno kwe kuzuukira kuno wabula okuwangula kwa Yesu kwe kuweesa Sitaani obujulizi kuli kwe nagamba nti Sitaani n'ajja amukemye amugamba mulage nti Katonda gyali kasa Sitaani yayatula nti Katonda gyali kubaffe abantu tubeera wano naye kasa Sitaani yayatula nti ndi amayinja ago oli mwana wa Katonda ne byonna byayogera awo Yesu yali amaze wangula kati bino ebisigadde Sitaani yali ayagala kakasa nti nze ndi mpangu ndi oyo yadde biki naye ebyo byonna Sitaani ye yali yawangula dda wali mu kisiibo era ogenda okukola bino byonna byommukomerera nga agamba bano tebamanyi kye bakola forgive them Father kubanga ye already yali amaze akasajja okukakola ki kamaze okukkiriza nti mwenye gyali awo wali obuwanguzi bw'abalokole bwa buli muntu yenna kale omukristo yende kakati waneno ng'amaze ozuukira yajjanga ng'asomesa ng'ayigiriza mu bayigirizwa be ng'abeeyoleka n'abalaga akumala ennaku 4 awo zeeze ennaku nno mwe nkugambira nti yatusuubiza okutusindikira mwoyo omutuukirivu ng'amaze okugenda imagine naye mwenyini waneno yasooka kulwana ekyamukozesa ebyo n'atuuka eri afune mwoyo omutuukirivu asobole obumutusindikira yamusindika ddi kitegera yamusindika dda amusindika buli kaseera eri abo abalya naye abakkiriza nti yikabaka kitegedde kubanga kati wano buno bwakabaka bweno oli abufuga yoli nkugambye ali talina maaso talina ki waliyo ebyokulwanyisa eyo wansi eyo balina agafumufumu galiko emitwe nabwe egiti bafumiseko obuwanga bw'abantu mulala alina kinanka kuliko ebintu biringa mitwe gya misota bwe biti kuliko mitwe gy'abantu yebi bamusaba ageno gwemanyi ekiri eri ate nno gali amatwale galina n'abantu bangi eri simanyi nnyo mu ggulu nnyo nti oba abantu baliyo bangi naye otunula oluseregende lw'abantu ate nno sebo nabo bamanyi obudde waliwo time etuuka ne bakuba ekide ne basitama ne babaawo obudde ne butuuka ne bakumba ne bagenda ne babaawo obudde oba baba basinze omukulu ne babaawo obudde ne babaawo be bayiwayo eri mu luli olunyata ababonereza ne babayiwayo
abo bone bo awo kati ate osanawo busanyi omuliro ne gubuukayo emiranga nno nange nno nga ningiza tuli eyo wansi naye nga ngamba oba naavaayo olina okwekwata Yesu Kristo lye kkubo n'amazima n'obulamu kuba tosobola kugendayo nga ffe abantu tosobola obwoyo bwaffe butya nnyo nze kugambye tosobola wadde okukirowoozaako bye bitutamiiza ebyo biraba kubanga obalaba nkugambye ekiro bavayo ne bajja ne batulumba obuna okwebaka nga otamidde kubanga bwe batutamidde bajja nga tutamidde ne batandika okukuloosa otufunyeyo bino kati bwokeera enkya biba bya ddala ebintu ebyo bitandika okukulondoola kati gwe kikubyesa omwenge kiki nze anze omwenge kwebaka nga otamidde baleme kulumba si ekyo nti kwebaka nga nakugambye omubala gwaffe gugamba galinnya ebakka baali boogera ku mwenge ebakka basengejja mwenge tuli banyooledde naye nze mwenge ngunywamu ku olusi kwekkakkanya olusi oyinza onyiiga obusungu nga bungi kanzire wali noonywamu kakofiko nofuna n'amasanyu n'ozina namugoza lwaki abantu ebiseera ebisinga bamanya kunywa mwenge n'azina naye agenda okudda ewaka nga nnaku kati bano olwedde gwe omaze ottamira bavayo ne bajja ne bakubanja negwe nze jajjawo gundi njagala enkoko njajjawo gundi bajjajjaffe abaasooka ensonga lwaki baatugamba nga tulunde ebintu ebyo waka manobeerawo n'endiga n'embuzi nabiki ebintu bino we bijja oyinza osanga nga kyatuza embuzi naye kati tewakyali waka gituukira ku ffe kikusanga oli awo biba binoonya kyakulya eri mugge yeena enjala eba esusse bususse biyiga mmere enjala obujoozi naddala ekisinga ddala bujoozi kubanga ye Sitaani agamba ebino ebintu babikola mu nze kubanga ye Katonda yakyusa ekizikiza n'akifulamu ekitangaala kitegedde nenkugamba nti tebiri tebyavaawo ekizikiza tekyavaawo kyasigalawo newankubadde nekitangaala weekiri ye Katonda agamba nti ekitangaala nakikukolera kikulage nti ndi w'amaanyi kikumulise ng'eyo mu kizikiza ensonga lwaki eyo enjuba ejja buli lunaku naye kati singa tejja tuli mu kizikiza saa zino kyova nagamba tuli magombe wano tuli mu ddiiro bw'ofa nga tukuteeka mu kisenge era eyo enjuba lwekera ku makya nga tezze yekulira emmunyeenye zonna eyo ejja netuyamba netumulisa buli naku ebanga tooki buli kalinaku ne bateekako ne bagamba kati mwe muzukuke mukole negenda nzukuke mukole otherwise tuli mu kizikiza ebyo byonna Yesu yabigamba nga mutambula mwoyo ati mwoyo akusomesa ate Katonda tasobola kuba ebyo byonna kubikkulira nga gwe tokoze ekitokkiriza kitegedde Katonda watuukira okubikkulya n'akulaga nti wano we tuli waliwo ebyokulya mu ggulu tebalya n'emagombe tebalya naye ate ebyokulya bakola byaki nakulaga nti ayo ebyo ebyokulya olya bya mubiri ebyo ebyokulya obirya n'ofuna guno omubiri gubikke ki amagumba gali osobole okubeerawo naye bw'ofa tojja kuddamu kulya ebibuto kiyo nti nebafumita ne bannaabwe kulya kana ate eri mu ggulu be ebintu babiraba bulala nnyo ffe wansi tweraba tuyinza okuba tweraba nga tuli bantu eri mu ggulu balaba miti bakutuneba ne balagamba ye ogwo omuti nga tekuli bibala ogwo omuti nga tekuvaako bibala kana ate ffe tuli bantu jjukira ffe tulya emmere tukola biki twerabira balaba nga omuti gwe tekuli bibala tobuulira njiri olya emmere olya ebintu bya Katonda bw'ogenda n'obipama n'ogenda odda eno n'ogoli gweoyonoona bwonoonyi ng'ogwo omuti bagutemu nga gwovaawo abasigadde babaana bo baki kubonaabona bakulekedde kati bakulekese mu ddiiro oba olya bukunkumuka wano kati oba olina okuba nga Sitaani akukozesa ng'okyali olya bukunkumuka onoonya eno onoonya eri Katonda olaba akuvuddemu atuuka naye n'akuvaamu kubanga munaye abagamba nasika ekitajja eddiba lya nkoko akuyita n'akuyita ne Yesu ate ye Katonda tatafaafaagana naffe Yesu kati Yesu ye buli wamu obeera owulira abantu nga boogera Yesu kitegeeza Yesu aba ayogera si bano abantu Yesu baweereza Yesu oli abeerawo ng'aweereza Yesu nga oli wano oweereza Yesu nange mpeereza Yesu njogera kulwa mu linnya lya Yesu aba ayogera agenda kwogera mpaka lubeerera kiri eriyo yawulira naye n'ayongerayo ekyo kyaba ayogedde so eyo embeera gye nkunyonyodde abantu ekitukozesa ebibi ekituleetera okubba ekituleetera okwenda ekituleetera lwansonga tuli mu kibi
gwe weerwanako nga gwe noweerwanako n'ogamba naye ndeka kakati geye neno wagitambulangamu oba alina wootudde ng'ogirengera bwoti mulimu emitendera mingi mugeyena na mulimu emitendera mingi waliwo osooka waliwo woyingirira kapakati wabeerayo baba bakagendayo manyi bagamba ndi mufumu jja simanya biki waliwo manyi engero ezo nze nzigira nnyo zirina kiziba baziteekawo kutujjukiza wabeerawo abo abantu ababa bakafa tebatuukira ate eri wabeerawo ono ng'akyawunya n'emmere abo musooka mulina gye mubeera abakyawunya emmere musooka ne mubeera eyo ne muggwamu ki tegedde ne basooka bakutula ensingo kaga nosooka kati ate waliwo ewalala mugendera mu mitendera lwaki ensingo babe bagikutula anti kakati ate oledde ofudde buli kimu kiweddewo olaba bino ebisigadde tulinako kawanga kokka naye bino ebisigadde biva mu kawanga bino byonna kati guno omukono bano balinga bamalayika batuyambako kuweereza kawanga ngoza lwaki emmere tetugiteeka eno kati osooka n'okutukako akawanga ne bakutulako n'osigala kuweera ennemba nagijjo ate n'abantu oluusi twerabira tutunulira nnyo omubiri guno ne twerabira ebyomunda ne twerabira amagumba kubanga ogambye eri amagumba wadde getulowooza nti gavunda abantu babeera oli enjole simana muntu kuba omuntu kati yeffe naye eri wansi eba njole yokka nga bukimu bakisokoddemu naye ng'olaba muliro gwe gutuntumuka naye tegaggwawo tegasiriira kitegedde oba kati kitegeeza ofeedinga ku muliro guli kati mulimu emitendera waliwo ekisenga bwe kugambye waliwo bakuba ekidde ne batandika okukumba abala ate olwo ne basitama ne bakuba abala ne beebaka ne bakuba kati wali emitendera siga nti obeera era byonna twayitayo kubanga nze nkugambye Yesu w'amaanyi yawangula wansi emagombe ne muggulu kakati emmere bawunyira bubi eyo mugeye n'emmere ebyo bawunyira bubi basuka ne bawula bano emmere nge bawulira bubi anti kati abalya emmere anti kati emmere tulya ya mubiri emmere tulya guno omubiri guno just guno mubiri naye ate omwoyo gwo gulya kigambo kati emmere ekoma wano era nabo okujja eno tebajja kulya mmere bandibadde bajja ne balya emmere lwaki bali ku ffe yukira ffe batutonda tukozesa omwoyo si emmere just ngebwe okola emmotoka n'ogamba nti emmotoka eyase naye erina okugendamu amafuta yemmere ekitegedde kati guli omwoyo n'atubumba mu kifaananyi kyabwe atubumba namana omubiri gwe bagukola mu nfuufu okubumba kitegeeza babumba kawanga babumba balina ekintu kye babumba naye munda eyo waliyo kizikiza kyeri kyenkugamba olina otutunula bw'oba totunudde kiba kizikiza obwongo babuteekeyo mu kizikiza kati ekizikiza kyo kyennyini kibeera n'obujulizi ku ggwe kyebakukola ndaba togenda kukola oli byayagala kola nze byenkola ki byenjagala kyoba okola oli bwabanga akugambye nti toyenda gwe genda okole ki genda oyende kuba ffe tetumanyi Katonda yatulekera okusalawo ku kirungi n'ekibi naye tetumanyi waliyawo ekitukozesa ekikugendako ekigamba tomuwa newoba omulaba nga ali bubi nnyo tomuwa kubanga ebyaffe ojja biwa omulala baba balaba ng'oli ogenda mumuwa oba oliawo abikozese mu bulungi mugeyeeni eno bayogera lulimi ki teri kwogera bubonero bubonero gye buli olaba ne wano ku nsi obubonero bungi nnyo bwatuuka wano eno ku nsi mu bwambala bungi nnyo obubonero bwe mbwogerako abantu abali mu design nkimanyi bulungi nti sitaani awambye nnyo wano ku dduniya lwa nsonga mwambala obubonero bwe mutamanyi nako obubonero bubeera ku ngoye bubeera ku ngatto bubeera buli wamu wonna babukuba ku bisenge babukuba buli wamu bubonero towali kukwatula bozesa kabonero bubonero era we bajja wano buli omu bamumanyi bwe oyambadde Adidas siga nti Adidas eri eyo naye in fact 90% buli kimu ekiri wano kiva mbwakabaka bwa sitaani balina obubonero bateekako stamp ti abasinga mwana wattu netuyambala tetumanyi nakumanya nobanga gwe bakututte oli munaakulaba enamba neewera obubonero
era bw'otuukayo olabayo obubonero nga babisiza musaayi ne bateekamu agantuntu ne bateekamu amaaso ne bateekamu biki bingi nnyo bye bayitaaga programu namba ne bakozesa ennamba eno kati yenze kakaaga 6k nze gye walijja nawe si gye ndijja wabula eyo mukaaga batutonda lwa mukaaga, it is a divine number. Tiyo tetujja binyonyola kati kubanga biwanvu. Kati nze nkyali ku 6 ninayo 0 3 nawe ebifo birala 3 byenna okujjuza kubanze nina okubeera 6. Kati nze nkyali nako 6 akuba abasinga kati eno bagenda ddambu 6 bali mu kufa. Omulaba akozesa ddala amaanyi ag'obutonzi ku mukaaga eyo n'awangula eyo byo tujja bigenda mu lulala. Era gye buli obwo bubonero eyo emagombe gye buli nga mikaaga bagibunzise bagikoze batya bayichi ololo nakulumwa ne programu yano nga lwasama abikunnyonnyola ono yenze sagala nnyo okugenda mu ebyo nnyo tambuza ekigambo kya Katonda. Obubonero obwo nze sina budde bubunyonnyola nako sibulina wabula kimanyi obubonero wegendereza obubonero kyakibirako abantu bano bayiwa muliro wagaye bayiwa muliro abo baba balemereddwa bagusima gombe wakulemerera bwetufa in fact tufa tuwumula buwumuzi kati towumula bakutuma buli kaseera oba muweereza woli bakutuma buli kaseera genda buli luddakiika kati gwolemereddwa bakutuma ogenda oleete okomawo ngalonsa tokemye osangayo fayawa nodduka nefe nga njajja onsindika olina okukola ekyo. Etegezagana amasanamu gano agajja eno okuyiga abantu nebagakuba faya ne gadduka ku muntu negagenda eri gafa bufi. Of course sitani agattabu sitemina mugaso olofiiridde ddala omanye tosobola kati oto oba ogenda kukola ki. Abamu batenguwa bali ku njegere sanga eyo kawulu nga yali emmere naye yatenguwa sitani yamutuma n'atenguwa bamusiba oyo emyaka nga meka ali awo ku lujegere ali awo alinda lwe bali muta ajje n'obusungu bangi bamusiba ali awo alinda lunaku lwe waliwo oba sinakindi eno oluusi bwe bajja mu nsi y'abalya mmere bwe bakusanga nga teweetegese tosaba of course oba tosaba era oba tojja kumanya tonoonyereza oba oli awo tosamira kubanga olaba okusamira okwo si kubi okusamira jasi mu Luganda kuba kusamira wabula mu Luzungu kusaba. Okusamira kwe kufumiitiriza ku mpewo zo ziba zisobola okukuloosa kubanga si buli baafa nti babi. Waliwo abaafa nga balungi nga basobola okukubuusa. Kitegeeza bw'oba n'abasamira nabo bafunira obubaka bakugamba togenda yeeyo. Kitegedde okusamira si kikolwa kya ngambe ntya si kikolwa nti kya sitaani. Okusamira kikolwa kya buntu ng'okommunikatinga n'empewo zo okusamira oba ne mukuba engoma waliwo ezimu nga zaagala endongo endala zaagala omwenge kitegeera ne zijja ne zimulinya ne zoogera kuba kusamira oba tologa kuba communicate is a way of communication gwe n'empewo zo. Kati waliyo empewo entuufu nga zisobola okukuloosa ne zikuloosa ku babi nga zikuloosa ziba zikuloosa ne zigagundi eyo gy'oli oba abantu oli mu bakyamu ffe si bwetu bwe tuli naye nga bwe towulira era ofundikira bakututte anti nga bwe nkugambye tuwumula buwummuzi. Kati nze ekyogera wano kiraba empewo yeeyogera empewo zoogera empewo kati empewo omuntu bw'afa empewo efuuka mbuyaga. Empewo eyo towumula empewo eyedde eno empewo neddeeri empewo njogera ku mpewo tuvudde ku muntu empewo yeeyogera kubeera sooka kusika empewo zezoogera empewo olulimi ne lwatula nga lukozesa empewo kitegedde. Kati bw'ofa empewo tezigenda eyo zisigala wano towumula zibeera mu miti zigenda mu bisiikirize
empewo yo bobanga tewetegekera bulungi ngeri ki gyogenda wumula oba mu kubungeeta empewo kakati mugeyene wali abatolokane bagenda mu ggulu tebakyasobola kasojingira lubeerera goba weeyo tanya bakuweereza oweereza mu ddiro ne mu kisenge togenda mu ggulu tewakyali buli kimu kyonna olaba kati okusindika Yesu lyekkubo lyokka standi yalina oyitamu okuzuula ono wajavudde naye teyasobola era teyasobola okubanga oyo yavaayo yamulaga nti neno nkuwanguliddeyo tewakyali wadde wayinza wadde okulingiza yadde wabula kati nkugambye ekinnya kiri waayita najja wano ate ffe Katonda yatulekera munnaffe munange okusalawo ate era naye mwennyini teyamusaanyawo lwa nsonga baategeragana mu ntandikwa baaliwo omwoyo gwaliwo n'ekizikiza kyaliwo n'amazzi mwe baakola buli kimu baategeragana tontambaala sikutambaala kati Katonda yafa kimu ffe kutegeera oli tamufaako naye ate n'oli naye afa ku kimu ate naye tumutegeere kumana Katonda ali oyo tujja kumona part 2 waliwo ebibuzo bingi byewandiyagadde okumanya naye byandiyagadde okubuuza naye ate ekinewunyisiza kiri kimu kyomukulu bwe yagenda mu kisiibo bino byonna yabiraba asoose kuteekako kati awo ekibuuzo bwe kiri anyway Client Beauty World batunzi ba bizigo bali awo Makindi opposite Climax oba okuyina na Stanbic Bank Dr. Client omukugu ogenda okumusanga gwalina endwadde zensusu zonna asimanyi owunya bubi okunkumuka olususu olina ebisundo bimugaba genda wakuyambe tofiireeyo busungu tofiireeyo bivumo nga buli akulaba agamba naye ono ngaafaanana bubi buli akulaba yakunyooma akulaba ya genda wa Client Beauty World gendayo buli kimu akifuula ekyangu Dr. Client mukugu nnyo awo nno wenjagala okutegeereza nti mulembe guno we bakufeera olw'obutamanya ddala buba omusango guba gugwo kubanga batofuddeeyo kumanya nakwetegereza fe ogwaffe ku MR Life omuweereza omugoberezi waffe tukulowoozaako nnyera gwe tukola buli kadde tukuzigira buli kituufu wekiri era buli muntu yenna ayina embala y'obufere mu mulimu gwonna ogw'enkizo mu bulamu bwaffe fe bwe tumuziga nga naffe tetuzigayo waffe ow'amazima kati nga tukulembeza owaffe ow'amazima nga tugoba abo abaferemu eno bizinensi n'oguza munnaamanda n'omuguza evvu n'omuguza kamyu n'omulimbalima nti bw'osiga kamyu ate ku lususu agenda kweruka eddiiro lyatabuka ekiri mu ddiiro buli omu akula kale Dr. Client Beauty World yajja kugoba waawo nga naffe bwe tumuyambako okunyikiza enjiri ye okuyimusa owaffe tudda sisinkana olundi mweraba